Kyakifukisa ng'omukyala Shalom. Nedda mba notawaza. Otawaza bw'oti? Nedda. Nedda bwe ngenda ofuka. Era nsitama bulungi nnyo nenfuka nnyo kati obuwanvu kakona kukola. Kakona ali bwezi. Gamba oba ofuka nga bw'opama. Nedda byanjawulo shuga. Tosobola kufuka Shalom. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Welcome to Shalom 5 to Shalom 256. Welcome to Mashuraja. Olia gamba. Welcome. Empandika. Welcome to Shalom 256. Abamuita wa Yashaka Vlogs. Chikola omulaje bamuita Race Media. Bebandika muganda mujogera bwento. Welcome to Shalom 5. Nine kintu kyensima ku YouTube yo. Amayinze normally I review. Nenzirayo nembalaba. Bambi mwebale kunjagala abantu ba Shalom. Abantu bakutegeera. Mwebale kati nayombera emyaka ne bankolereza n'obusungu ne era nakusonyiwa. Olw'obusungu. Nakusonyiwa. Wanyinako obusungu olw'emyaka. Twali twawukanye nga matako. Tukwanyiza ku Shalom 256 is happening gwe tugamba. Kastori agambo is happening ng'omanya yefe tuga is happening ekiri kati. Nakusonyiwa. Buli Wednesday tuwane Black Sugar nga twogera wano wali ku nsonga ezibaawo naddala ku bali oziwetaaga okuwulira. Black Sugar buuza ku baana. Musibye mutya basibo ne banyabo. You'll excuse my voice today. Yali eddoboozi eddungi. Kati enyumira ku muzindaalo. And it's deeper. Kati wano You have a commanding voice, like it's authoritative. So go mutya. Kono banga gwa kulya kesisi naye ebyese no nansi byo kuziredio. Hey, what's that? Twale ku birthday amaru. Nesanga ba ogibo ngakuita. Nasi. Tebakuita. Nasi nga wageja. Kati lutalo. Aluton. Shalom nkuleke choba na gamba. Tuve nnyo ko ebintu by'okugamba nti no omutono muto. I used to be tiny. Zenga bampitanga mu school kusomera. Like you're that small. Nanza singo mtono kusomera examples of weight. Mama teacher asked tulanzi. What happened? What occurred? Kati olina okumanya ebintu bino wammanga. That is why njagala nnyo gamba abantu nti okwera side chikitobera malaya. Oba tekigeza nti wegabangula. Buli lwowangala n'omusajja. Muntu kaddiere eneze esimba. Ne mufana. Otandika okufuna ebiriisa. Naye no wakumaliramu. Noli na kumaliramu onaba taddemu biriisa oli ate nakukamula ono kugaba your body is confused nyingize enfulumye kalinze ekintu ekyo proteins ez'abasajja ez'omusajja tezikoze bubi zezakugejjeza naye waliwo nekituyita okukyuka ng'ozadde omuntu agejja nga azadde. Nali mutono we namala okuzaala Ssaabamaja. I don't know what occurred. Netulako bwe timunaye oyo serious. Akatanya kuniganga. Nayina omugumba wano mu bulago. Ng'oteekamu n'ebinusu ne bitulawo ku ssaawa nga saving box. Wabulawo olaba. You were small. I was tiny. You were tiny. I was almost nalimbula katono disappearing. Yetwebaza Mukama. Alhamdulillah. Zani alikula. Zani. Mugwa era nyongena kukifu kya gunezi nawe gule ekyensu. Ate yagala ngende ku kivulu ky'omuntu atagenda kubeera. Ekivu kyolako ennaku mmeka? Nyini kumutegeka. Ennaku 10. Nyini kumutegeka yamugambye saagala kuswala jake erinnya lyange ku gundi. Very serious. Ku bivulu. Tekiri ekivu kya gunezi. Sikiwa nti nyini kyanafuna amaanyi agabeerawo. Bw'ona oswala kivulu kyo. Jankwata kano katimu. Bw'ona oswala nga gyekiri. Abo kibeerayo nga kibeerayo naye kijja kumusala. Tekikyusaamu ekyo. Ekyokumusala. Tajja kufuna abantu bagambe nga amazima.
baleme kunyiga tudate 37 people 37 years saka ebitu bigenda kati ono wa 15 people mugenda kubeera ba service providers ajja kubeera abo kibakatako okubeerawo bansi ba screami kyesimanyi oba babafunye ayagala kyoli n'essimu yange ndi mu WhatsApp kyakola WhatsApp ndowooza teku WhatsApp jena omugatte ena 1000 antereddeko enamba WhatsApp gundi ngenda ziwa omuntu omu aweeko munne bagenda kwesootira bati bagenda okwesootira mmwe wali olemereddwa okugenda ku kifo kyo ajja genda ojja kuba muzira wamutambulira wamukomya ajja kuba muzira ne just woyogera amazima ye kati olaba olutalo walina nete omuddi bantu kugaana kukkiriza nti mushaltuuku tebagala kikkiriza okiwulira ate tujja kuba mulungi omu tekiwomera amatama abiri eriyo omuntu anyumirwa nga apas ayimba neera oyo omuntu nga wawulira music omu awulira gasiya muki mwerere ne wabaawo atayagalira ddala apas byakolaki yayimba era nga awulira eddala amala buki you will not stop us from deciding where we want to go ebanga menu olwonaga nze kanje muwogo nze kanfune ettooke nze kanjeeko lumonde waalondako kyobugendo leero sinanga twambadde green sikategedde ngategedde ekyakwatanga naye onabeeranga ku tv nga bagesiti bange twesanga ne batu twinatwentefanagana muteeddeko ssente omu asasule munne taddeko emitwalo ena muteeddeko amos asasule munne amusasule watamusasula nve mu interview andabe kimafu nga lwaki tamusasula wamma kati abayimbi njagala bakitegeere kati pia pounds ekimanyi nti nno ayagala kuteekayo kivu mukumotive ebugoloba amotive asobole amuwagira wapya pounds ajja kumotive muwagira motive is a small place nga tugenda kukolaki kuyimba laba lyo byenkubuulira mukwano gwange okubuulira ebigambo bino wammanga Serena si kifo kinene nnyo n'ekisobola okugejjera neera ate osobola okukijjuza nekifuuka akafo bahajaruuna ye epasi akafuula akafo epasi yasinze sebatta abantu nkiddemu amagezi gazze eyo parking egiraba nti ono okyasaba aba birthday ne bakola ki naye tebasobola obutajja bazirirako ku Mary Bat Mary ya birthday Mary Bata ate birthday oba ya mwaka guwedde n'agamba nabafumbidde emmere nga mbayise kulya emmere naye abantu tebazza abayimbi tebakoze eki tebazi okategedde oba talina nkolagana bayimbi banne kyekugamba osobola okufumba essefuliya ya pirawu ng'ekoma wano bweti abagira ne babulawo n'olabika nga yonone eki emmere neera mbasaba twagala tumanye abayimbi batubuulire okukola concert ova kuki okutuuka okukola ki oba bya just abantu ne babakolera ennyimba tebakyawulira nkolawo concert mugenda getting at depressed mugenda kutwita babi mugambe nti babloga bayoutuba tebanjagala baagala tudepressinga mutwogerera bubi because ebitya and all that kind of things teri agenda kwogerera bubi nga tutegese have to test the waters when you test them accept results njagala nnyo okulireta emirimu gyenkola I do visa applications Skype pins was a travel in the Aruna Mall. Yes, when I do your documentation, buli kimu bapaka buli kimu. Tusubira answers etya. Either yes or no. Or no. Kevin emmere ya papa bangi nsabigire kuswanya.
Okitegeera. Either yes or what? Or no. Kakati wotegeera kyo omuntu asobola kujja n'agamba nze nyiize nnyo kubanga saafunye visa n'ombuuza kati nze embassy. Expect answers. Weekebeza siri waliwo positive or what? Negative. Zonna ziba ki? Answers. Ate entuufu ate zizo. Kati omusawo akuwalana. Takuwalana. Abata kuwalana. Ng'ozze weekebeza lubuto oyagala kwesonyiwa musajja n'agamba oluli. Tonyigira musawo. Anti oyinza okulowooza omusawo akuwalana. Abamu ne bagamba anze zino liza tesinza kubawoza nga ngeneekebeza genda ewalala naye akuwalana. Obona omusawo yamukubidde n'amugamba mugambe nti mweruli. Kyenjagala abayimbi bategeere. So speaking of abayimbi, omukunja tasera omumanyi. Mumanyi? Wali story etambula. Yabuto n'agamba ndayegayirira maama Halima Namakula. Amusonyi. Mbadde nsaba ebintu by'obulamu tubiggyemu obusiru. Ebyaki? Ebyobulamu. Tubiggyemu ki? Obusiru. Who's stupid here? This boy wants to be an example of being stupid. Omukunja atasera onosonyiwa okuvuma omulwadde. Ignorance tebeeranga defense y'omuntu ki yenna. Obutamanya tebukutusaako musango. Teeka ekifaananyi kya mukunja tasera wano. Okebere ku Google olabe signs za mpox. Please go and get diagnosed. Mpox kye ki mu Luganda? Actually tumuyita monkeypox. Monkeypox ya virus. Nze buli bwe ndaba signs ezo kisoboka. Ate transmission yayo ne mu sex akola ki? Ayita ne mu kiss. Osofuna sex, osofuna monkeypox ng'okisinza omuntu. Tonzina bireke empamimwa. Omufune. Ne mu kiss. Genda bakkebe. Muva monkeypox. Bingi katukozese Google. Bingi. So omukunja tasera asafaringa from monkeypox. Nze nalikoko ku mulimu ogumu gwe sitagenda kwogera kuba nkyaguliko. Amagulu gano ne ganzimba. Era abaaliwo abakkirizamu ebyo ebintu ebya dark world ne baŋŋamba shuga bakuloze wabuse ekiki ettalo. Ngenda okgenda ku ddwaliro. I was getting signs of arthritis. Okuzima agula okuma muneeno. Nga amagumba arthritis. Kitegeera. Tumujjanjaba ku Shalom Health Services. Era nafuna treatment. Nenga age wabuse eddagala. Era mbakuba baneno people with ignorance. Naligambye gundi tanjagala yankoze eki? Yandoze. Okitegeera. Mpox is an infectious disease caused by the monkey virus. It can cause a painful rash, enlarged lymph nodes, and fever. Most people fully recover, but some get very what? Sick. Bino byebintu ebiri mu feesi y'omukunja tasera. Ojja kukwata kinyaga akafaananyi. Jebbe ejja kajjayo. Tulekerawo okukozesa ignorance mu bintu ebimu. Shalom tanjagala yensonga lwaki we nayise ku mmotoka ye neekonya akagere n'engwa. Shalom tanjagala pusi yabiseeko nga yakavaayo. Kati pusi bagigaane. Kati pusi bagigaane. You don't believe in those things. Pusi ewulira. Nsobola okubikira. Sinafuna sense. Ngenda mu ddwaliro. That's what, by the way, ebintu ebiyita superstitions. Being superstitious. Gaga omuntu. Now, singa nkeera ku makya ne neekebeza nga sirima ddwa musujja, sirima ddwa kintu kyonna kyonna, nsobola okugamba kisoboka. Bino bibiri ku mukunja tasera. Ana monkeypox. Yine bibi ne biri mu feesi, si yena feesi yakunja weefaanana. Mukunja tasera oli mukwano gwange. Baakuwogererako awo simanyanga ozina omulwadde wa sirimu ebiseera nga bisibe ku King Shiba. Nalikubiddeko nga ndi ku radio 4. Badde nsaba obutamanya tubijje ku mpewo. Genda ojjanjabibwe. Genda weekebeze. Waakiri bakkebero bere negative. Awo tujja tugambe. Baka bamutambu. Bamukwata muko. Yes. Komawo tugambe. But apparently oli mulwadde. Oli mulwadde. Wa monkeypox. Yes. Nze mukulaba okwange. Oba lumbe Luganda black sugar. Lumbe Luganda lugira mu monkeypox. Kale katujja ne monkeypox tulaba bataveiwe bamudiagnosinga nti no ali positive alina the virus. Kubanga awona mu mwanguyira.
Nate n'okutta kukola ki? Atta n'ofa. Era omuntu bw'olina mu feesi buluma. Oyo Russia aluma. Kintu kyali kikulumye nga kikusiwa tosobola kitakula. Omuntu eyali afunye ku kisipi naye asobola okufuna obulumi. Okuba buukirira wati. Kisipi alabuukirira. Genda koko. Amanyize ntwala obudde. Nenkyalirako ku bakazi b'embuto. Nenkyalako mu emergency ward ey'obubenje. Nenkyalako mu Cancer Institute. Nenkyalako ku ne mu balina obulwadde bwaffe. Omulaba bwoti. N'owulira muyinza obutaddamu kuyima. Kyokka ebyembi bisikira. Ovaawo ne bakwatako bwoti. N'ogenda mu loodi. N'empova bulaba bakyo. Ne program betusazaamu. Nedda. Black ugundi bad black naye yavuddeyo. N'agamba okunjata Stella leka kuwayiriza alima. Genda weke. Oyo mwana yawayiriza. Agenda atandika eddagala. Kati obuzibu bwe tulina buli bwe buti. Abaana abagala amawulire g'e Kampala basobola n'okugaagala singa emirambo gyali gyogera gubeera nga kugamba mu sinampinge. Omulambo. Engeri abaana gye bagalamu amawulire. Naye buno bulwadde tajja ddala mu bulwadde. Mwaki bwe yagenda n'agamba bw'abanja Mama Alima n'afuna n'ennyumba gy'awayiriza nti kwasula n'agenda n'agikonkona. Mukunjata Stella singa omukyalo oyo akusiba. Nero ne tugamba tukujjanjabe owonye Mpox. Olamuke tukutwalemu eruzira. Osobola okuyoya okufa. Defamation abantu tebakimanyi nti nekyaddala. Toyogera kale bule ku muntu. What if Mama Halima revenge traditionally? Possibilities nazo weeziri. Kyovula kugambya asooke yeekebeze. Yeekebeze sirimu ne monkeypox. Kati bagamba nti biri negative. Nga tugamba tukome wano tutule guno nze omumwa guno gwe gwannemya okufumbirwa. Nze ne Sheila Price buzibu bwa mudomo. Anti mu bufumbo bagamba omwami tasobya. Ate mu mwami asobya. Kyoka so kutabu bawo n'omuga mutokole sirungi. Nazibe mumwa. Nabaddeki. Omukazi atali mugumiikiriza ku mulembe guno ndaba tajja kufumba. Kireke. Kandemererwe. Shalom. Nze mu bulamu bwange manyi nti nno my man is supposed to be my friend. Tulina kuteesa. With your man. Sigwe kundagira. Your man has to be your friend. Nti sirina kumugamba nsaba gendako olinko YouTube ya Shalom no. Nina kumutegeeza. Ndi ku YouTube ya Shalom. Nyinza okulwawo ko okujja olw'ensonga nine Shalom. That's out of respect. Just to inform him. Kati gwe kitegedde nnyo njagala nnyo njogere n'abantu abasoma. Eno mu traditionally mba siyina mpisa. Lwaki nageze mama nze kugambe ne nali ku ssomero omusomesa asamugamba nga nti may I go out for short kwa no namugamba nga ngenda fuka sinsaba genda fuka kati bw'omwana mpamaawo so koleke for you to say please excuse me sir can I go out for short call gwamugambanga I'm going to Madam so and so I'm going to pay or Mr. so and so I'm kindly informing you that I'm going to ease myself because bw'omwana mpamaawo. What is serious? Tamasomero gakubize. Era nawe ine mpise. Sisto SS Bugorobi, Chibeka High, Bombo Ami Senior Secondary School. Kongerere kamala. Era nawe oyine wakula oyine mpise binga sefuko. Sefuko yagambye. Tonsi gambi sambi. Ye akula ine mpise sambi. Zino simbi sambi. Zenguziddwa mmaka. Mama wange lwamanya nti kakati wano. Nsuseemuko. Segera. Era nagamba nakuvumye nakubogoledde your mom. Yes, naye ensonga lwaki nakikoze wakoze bwoti ne bwoti please don't ever do this and this and this it triggers my anger. Nemugamba it's okay man I'm also sorry nti nakuze. I reckon that way. That means your mom is your friend. Yes. Because it can't happen. No. Your mom is not your friend. Mukwano gwange nnyo. Era bwe mbanga bandaga muntu mu national ID number eja. Mami wo. 001. Yes. That is good. So for you, kati abo ku kyalo
omuli abagana n'ebirala ne baga omwana omujinyo omukuze ekyejo omwana si kyejo omwana si musibewo omwana kyova olaba abaana bakukuta n'agenda mu ttooyi n'ayogerera mu ttooyi naye ng'ate yali badde akugamba otera omuwabula omugambe approach it this way era bw'oba onyonyola omwana ow'obuwala sexy ng'atuuse omugamba muleke kutiisa abaana nti sexy mubi si mubi gwe nga tomuvaako gw'oyombera kyekyo mubi tumugugyeko mubi omuveeko mubi ku myaka emito nkuddirayo emabega sexy si mubi munyonyola obubi ova muki soka de black sugar sexy si mubi yadde kubanga omwana munnyonnyole obubi obuli mu sexy singa ayingira ekikolwa kino nga wa myaka mito amanye nti nno asobola okuva ku ssomero n'afuna olubuto asobola okuva ku ssomero kyekisooka nti future lweba etataganyiziddwa kitegeeza tajja kubeera qualified for any job in future the job she wants okitegeera asobola okufuna olubuto kwe kuswala ku kyalo ategeere nti ne banne tebajja kumusemberera ng'ali yalubuto agobwa ku ssomero atadde okufuna obulwadde kati ebyo ajja kubimanya neera ali decidinga. I think that was my mom did because mama sijja naye abaana mubakanga sijja mama ngamba mu sex mode naye ngambanga sijja mulwadde wa sirimu saagala bazzukulu paka bamaze campus kati omwana omugamba nti sex mubi alabwa kukuta n'awooma nezimufamba wamugamba mubi walimba oba musajja mama abadde anfiiriza mama bulijjo bino bye bakola chovola babongezaako sound mu kisenge olwo omwana so discoveringa ensonga lwaki bagamba tugendeko mu kisenge mugende mwebake mugende muzanye so senga omwana omugamba nti munnange kino bweti ne bweti bwe kiri amanya naye kibaawo nga when your mom is your friend the same way you are relating it to your boyfriend, I would say, being your friend. Mga ndine Shalom. Abakazi abali kuno ku mutala kuno balina abaami ng'abalabanga ba RP. Ba RP bamanyi. Abakuliye komera. Kya abakuliye komera RP. Abana b'abasirikale bakimanyi. Ayisemu abagamba mujje musaawe ba RSM nabo mwebali. RP akola atya? Mu barracks. Barracks ebanga somero lya boarding. Yabo fine. Ebanga somero lya boarding. Mwina okuba abayonjo. Mu barracks. Yes. Era baba chimane bagamba flat number kundi memukoseno toyi mugere mu kirongosi. Singe banchi. Ncha. Musaawe lwaki mwina ebisubi wano. Era neighbor wa Dembo Kulo panagamba afande gundi ne family ye bwe bakosa amazzi ku kalina waggulu bagayiwa gajjano ku balcony nina abaana balwala kati babanga bakwasiza amateeka oshegere omusajja nga akube simu nagamba ndi mukujja waka n'abaana ne bava mu ddiiro ne bajja bane TV bane samwe najja mujje ko TV Bishebe mtandiko hivi mwagala sange kebyo. Amanyo jikwata ani abadadira bange buguma. O amaka gali mu bunkeke. Tuli eno musimanyanga enewero abantu bakayana musimanga twalo na siya afuga. Twala siya afuga. Ne mu maka mulimo gwebalo na siya afuga. Ngatata gwebalo na siya. Era mama aga eche kintu bacheka ofia from the tradition ndale ya Buganda. Ntine mama omusango gwokulagulaga takukwasaganya era gamba wamanyi kangambe kitawo nga zenti ne waganya okuso gwamanyi mwana gwezi wannemerera. That is wrong. I think ekyo kikyama bamama kyebakola mnaga kaninde kitamu kitawo era tata gwakomawo mama tulalina agamba oyo nno mutabani we yasembye mu kibiina ze namugambi simanyi kyayagaza ssente zo mama akusetinga mukomera okimanyi nti neri abantu abasembanga ng'essaawa zino batusinga ssente batusanga batwoki era nze muwala wange yabaleeta natandika ssoma naye omukizi okusemba ntasobola kusemba omwana ali ku birikodi yasemba omweru nga va muddugavu omwana omweru tasobola kusemba omwana alina empumi
nga mweru abenkumi kwetuli nnyo kubanga lwaki weefaananyiriza enkimu okubeera ng'ekisige kisemberera hairline bwe mba mutugamba tulina ebiwalaata now nze muwala wange nteesa naye tolatenda emyaka 5 nayogera naye nteesa mami today it's very cold can I please stay home and I will back nga atosoma leero kubanga muto that's bad parenting no ati mpuliriza muto abaana bakoowa n'abasomesa be nabannyonnyola bw'akoowa n'agamba I want to sleep mumuleke nze nkubulya bino ebintu wamanga omwana oyo namukeza mu ssomero naddala abazadde abatwala abana mu kindergarten mukimanyi because kindergarten is open from 6 months of a baby okitegeera nga ate omwana wange muteeka mu myaka 6 musamu kindaga myezi 6 anti ensonga eriwo eti twewala abakozi abatuga abaana akwata omukono gw'omwana n'agukwasa eno okitegeere saga akola akavidiyo ako kajjuku kale ekirowoozo kyenneewala kubanga wala nze nsobola okusibibwa ku mwana wo oyo omukazi nze nembeera n'omukozi nakola ekyo kintu ku mwana wange sikulemba sisobola kumuteesa ku poliisi omwettira nemusalasala obufi nemusiba mu kakutiya taziikibwa musuula mu ttooyi tomanyi kwenva kukkiriza kuzaala tomanyi bulumi ki bwenkuseemu okubeera mu oyo mwana atuukawo gwe ng'onyize kubanga nnakuboggoledde banyinaga anti yamboggoledde kanyina asulize ku mwana naye ng'oyo mwana w'emyaka 5 agenda ow'emyezi 6 agenda kaba nga ategeera ki okitegeera kalinza okubyewala neŋŋamba there is a facility like CSI International mwana wange kagende abeere wali abasomesa bangi nowaba mukooye onokamukwate where people will be answerable kyesubo kyamulume yabadde akolaki what happened kubanga ono omukozi wona obimubuuza nga tofunye bali trained gwoba omuyombesezza bo tebaagala bakole kibasobye wajja nga nze mukamaawo nga nze akugulira paadi lwaki kati osaba omwami wange nga siriwumbu anti ango nabadde mukubidde kungulira paadi gwe ng'oyagala obulamu bwo mwami wange agulira paadi kuki amanyi nti oyambala longo extra asobola okugula siya aho ango yabaako ekikyamu ne mu maka ge nakuliramu nalina step father manya step mother omukyalo oyo mwebaza nnyo nali sifunako ku mukisa era nkikozesa nga step mother akulaga nti nina maama ne maama wokuki naye nzaba maama wange owokubiri omukyalo oyo mwagala nnyo yensonga lwaki ebintu ebisinga byenkola mbikola ki n'engeri gyemikwasaganya wagenda nga n'omugamba maama njagala kitabu yatusobakewo omwami we mwana naagala bitabo byamweddeko naleeta feedback anofune kiki yanjigiriza thread of communication when you go to a facility where someone has a personal assistant or a secretary go through the secretary simbushalo omukyali wange isiita wa jebbi era jebbi bwankwata mmanya bali ku shoot neera mutegeeza bikola ki omulaga okwaleta essimu ya Shalom gwomanyi nnyo gwe abantu babikola gwaki gwogikutte ate nga bw'atandika kutte yandiyombye okategedde so oyo mukyala nze mwebaza yanjigiriza ebintu bingi neera n'empisa zeyanjigiriza ez'abagala mukyala muganda nze nenzisengeka neŋŋamba kino sijja kukikola kino nja kukikola sijja kusaba musajja nti nsaba kugendako wa maama wange nja kumutegeeza ndiko wa maama bwe nkusaba n'omwana ate olaba ngenda okwasamira ate twawukane ogambe nti talina mpisa akutegeezezza asinga byakuteesa ate otegeezezza otuuse basigala komawo ndi wammami okay in case ofuna obuzibu nga along the way nonkubira ngaofunye accident era nkubira nenkugamba nga tewangambye mpuliriza aza kyerigweŋoomu naye nafunye akabenje because mbadde ngenda wamaama. Then I'll ask you, did you inform that you're going to your mom? Olinga amazi. Inform you ngenda wamaama wange olinga kyendowooza mu kifo ky'obwongo wafuna mu kitundu kyakyama muto kyekitujja kyolowoozesa. Beera mu amagezi sagala ate weesiriwaze toddangamu okunjasamira ne bwe ndiba nfudde
enze kusaba okusobola ogenda okulaba mamange eyanzaala gw'ozina ngusabe ogenda okulaba eyakuzaalira gw'ozina olinga sagala basajja basiriwala ate kusukka wetwalikomi beeramu amagezi kulabeera muntu mukulu gw'osaba ni ng'ogenda okulaba nnyoko era gamba bayirawo ngenda alikola okulaba mumani ontegeeza kyekugambye nze ekigamba tuli waka nga sinnavaawo nga leero tulaga leero wenyezde ngenda shocheka black sugar olumala kankulaga obusiru bwenkugaana nti tugende wa maamawo omukazi ng'omwana ndowooza olaba obusiru bw'olina bwe mulina omukazi ngamba siraba maama wange kati nze ng'omusajja ngamba nti siraba maama wange aba yakumpa yakuwerako ekyapa wakikuutawa Black sugar. This property owns. No, black sugar. Mpawe bakuta ntino. I own black sugar. I want us to be honest with each other. Black sugar. It's just you being courteous. Eh? You know what? Munange. Ngenda siba wa. Olva ku radio 4. Ngenda kucha kwa mama. Ngochali waka. Anti chokola bandi mukugamba. To put me in the know. Echo nera nchikiriza. Ngera nkugamba. Ngakutegeezezza singa akusaba lukusa. Asikusaba lukusa. Nyato walo n'abasaba olukusa. Mbadde nsaba ngendeyo ku maama wange. Webali bakitafu. Anti kati bongana. Nga tugenda. One, nizo basi na sente. Two, nizo banyagala kula kwa ngoli yao. Three, nizo banga me, I'm not going to be your mother. Obanga antimanyi wonna agende wanyoko ogenda sanga akajja abo ku kyalo. Njagala osirike. Obeeremu amagezi oli mukwano gwange. Oti bw'osiri wala waneeno omundasamira emboozi nga shira bashombo. Abantu bayogera amazima. Ebintu ebimu bibeeremu amagezi. Bagamba mushira omusingira ddala. Anti kati waliwo abantu n'ebintu. Wajja genda ogambe nti ng'ebintu bye byayogera ng'ogamba abantu. Birthday ya Shira ya... Is it 21st? Eyange ya 14. Bade babazaala mwezi gwegumu. Eyo tuve just mbadde nkuwaweka kukolo obeeremu amaki. Amagezi. Mbu toyagala ngende wa mama wange kubanga si mukwano gwo. Yes. Gomanyi bannazaala abakazi be bagumira. Nga bannazaala balinga abagamba nti noyo mutabani wange nja kumwezinira. Anja kumwerinda kale. Omanyi bakazi bameka bagumidde bannazaala ababi. Teri muntu mubi nga maama wa musajja. Nze nkubuulira. Ozaki bagamba okusanga nazaalo sama mama. Ebyali byadda. Nakati we. Kati nze maama wange ne mukazi wange bali bati. Eyeebera ku percentage ya 2%. 0.2% of mama nga malina okuyingira nga bayira wenno. Akyali. Kati mama okugamba enjawulo gyalina ku bamama abalala. Akwagala. Era kyoyagala kyakola ki? Kyayagala. Because ayagala mutabani we. So eventually, she has to love the daughter-in-law. Nti mutabani wange yono gwayagala. Kati waliwo bannazaala balinga bazolo. Ayalese muddugavu gwabadde agenda omulya. Saagala mumpi mukuwadde omulya. Lwaki alese katono nnyo? Dirwe ngenda okusula naawe gwagamba lwaki alese katono nnyo. Oyo aleekaana nnyo ku social media atuswaza. Gwe naani tebajja kwanjula. Gwe naani benswaza. Omusajja oli namala abanyamugwanga ne bba mukamwana agaana. Anti gwe naani benswaza. Oli mutabani we. Ojjanga mu buliri nfa obugumba. Nanti mutabani utayagala abe kunsula ku kinsu ng'asula ku butebuuke. Kati muwase bawaseemu gwe maama. Obeere mukyala wa mutabani we. Olugezigezi lw'abannazaala twagala lubeereko werukoma. Lubeereko werukoma. Bannazaala batuuka ne wantu abali tradition. Naluga mukamwana agende. Neweebuuza nvaawo gojje. Nati aba agenda kufuna omwala omulala ye gwalowooza agenda osaanira mutabani we. Kati ate abetera okufuna n'agamba nti yasaanira mutabani we. Yatuuka n'atuula n'agamba obadde oteesa otya. Wandeeta kyaggu. Kati nze mulina mutabani we. Babanga abagamba ba sales persons bafunako commission. Nja kukuba nazaala oluyimba. Naye tokikola. Ojja kuba nazaala oluyimba. Eri bangolo nga si yakusimibwa yakukuuta.
Kajja kukolera. Ekyo nakugamba ebikoli mutebikola. Sugar njazaala wajja kukolimira ngo bie. Nzanzaala ankolimira nti. Nati botagala mange. Kati nzoboga kunjagala otya. Kati ekyo kiri ku ggwe. Kati rene ebisajja ebisirusiru biddofe. Mama wange takwagala. Sugar, you can't love that person when you don't love that woman. The person comes in. Ati kyekugamba. Abakyala bakimanyi bonna mweneesi. Basobola okwagala bannazaala. Kizibu nnyo omukazi okukyawa Nazaala nga Nazaala si ye mukyawa. Era ekikyayo omukazi Nazaala agamba Nazaala nwana nze namukola ki? Abamu gye bali nga bagamba bba wange is not open to me. Nasinga kweyabiza maama we. Kwenye kikulumaga omukyala we waka. Ekyo nakyo kikyamu. Nze obuzibu bwe ndifuna ku Nazaala buliwo. Kugamba mutabani we nti ono simwagadde. Era ku olwo olunaku ndigamba omwami nti Shalom obadde ondese kunyanjula wa maama we. Naye mu bitiibwa ebiddembe gwe nennyuka mulinga amazzi. Era mbadde nsaba twawukanire wano. Naye tugenda okwawukana nga masomedde ebigambo byange because njagala nkusuubize mwene ensi teri mukazi adiba y'ensonga lwaki n'omulala w'okukkuba akwatibwa. Wali abakazi abadiba walwana omukyala yadiba. Era tulina bitundu byakyama. Tabina. Alina ki? Ate lwakuba nti etwavuddeyo ekizudde nti byali ebya. Babindagako biriko n'emisale. Emisale baali bajjawo gundi ey'abasajja asigazeeko gundi ey'abakyala. Black sugar. Nkirina wano musimu kikulaga. Toddamu binyongera. That was not a good day. The dice were those things. Actually, that's a video. I didn't even more. Shalom. Mullo. So Sugar. Bannazaala bakendeze nnyo olugezigezi fuba okulaba nti omwana wo afuna omukyala amugattako. Okitegeera amugattako olaba byamuwabula byamagezi. Okiwulira? Waba nnaafingidduwa era si ggwe ayogera. Yita mu mwami. Omwami afunenge. Kakugambe leka bannazaala mutugoba ku batabani bammwe. Okana kula muvubuka nga mutadde mu family meeting abagamba kale lwakuba omukazi temumumanyi. Olayinga temumumanyi because nze mmanyi. Akantu kaakamanyi agamba mwenno tamutegeera Remy. Remy tamutegeeza Remy mutegeera yenga amanyi Remy we. Nenda kwogera naye. Because akimanyi nze gwogobawo togenda kudda mu kivo kyange. Nze nkuba Samaria bwanywa. So tuli mukuzana ku masomero. Kati nga mwe baside chick. Mukiriza abataza abaana abo oba wayo ku buyambi. Nga muzana ku somero. Ba step father abana mu baside chick. Abana abatayina abaana abobuwala. Ndagala nnyo kugira ebintu nga biri ujumula. Ujumula sijeni. It's a Swahili word. Now, abana abobuwala natali financial stable nga tasobola kwebeezaawo ng'era bwayanjulira dadi omwana ono amuyambeko tukikirize naye wenkwanidde oba bamuteeka mu picture nina omwana wange ono musoose nnyo abenga ndaga muntu ng'ogenda okuyingira facility yonna omwana wo Shira Price kyakola nga atulaga black man. Good, so that you know you're coming to date a mother. Omanye buli mchala ngoli single mother. If a man doesn't like your child, taina child. Ayagaludde mu. Ekyo mutukozanga excuse. No say excuse. Muloke mutwagaza abana emwazaala ewalala. No, Shalom. You have to like my child first. Yes, Shalom. Shalom. Kubanga nange wenna kusanga ne Jade. Nja kumukiriza. N'omukyala tayagala Jade nagamba Jade nagende wa maama we. Nze mbasi munenya. Nze senga mbasa omukazi ow'okubiri.
n'ataagala abaana bange simunyenya nkisaza amufaya mama David we tujja kufumba ati mu mbeera yonna nze ekyo kira black sugar because I'm not going to force someone to eventually kimanage erabika anti kyegezaako kugamba kikino mu buno obulamu bw'ensi tuvaamu ddala fe bazaddeko omwana ono ebiseera ebisinga mungu nga plani ze birina okutambula awangala okusinga nze yokolaki yamuzaala okitegeera nti tufuba nnyo okulaba nti n'emikwano gyaffe singa nvaawo omwana wange banamwanirize wa Shalom kati olaba nti drawinga bwentyo lwaki gwe asazeewo nzaalira abalala tomukkiriza kuba mukwano gw'abana abalala bagenda okujja eyo eba red flag sigamba nti mugobe bw'oliba omwagadde it is a risk in a relationship. It's a risk in a relationship because aliko n'omwana oyo ekintu tugeze omukuba oluyi oba omukuba ekintu kyonna kyonna nafuna olubale naga nze nagamba dde abaana bo sibaagala wano abaana bo kyembadde gamba wali kategedde kati gwoli mukirabamu eyo sensi nti utaasa omwana abaana bo na long run otusibyeko abaana nkiza mu general nze newala nnyo mukwano gwange ayina selfish language eya I nze omuntu ngaali yakusituka ali self-centered Shalom wakola egocentric mama I'm on an interview that's why I'm not picking I'm going to call you back ne ugenda mukubira ni mu interview okitegera kyengamba Shalom atabadde akuba nnyo I was supposed to go and do education nakoze enviri zange kati nga zirina okubayiningibwa kazi bazitunda ezo era zibasente nzebola gyenzijja era tabasaako gulupu ezo enviri gaziba tebaluma n'abasaako ebintu ebikwata tebaluma nero okubijja kanti ngompozi ogenda kulwana nabyo obanga amaanyula eggundi ebiza nevu si byampaka era kuliko kooteekako wigi nekola tuddeyo ku baana neeta so now tuddeyo ku baana sugar njagala nze mwemane mukwano gwange Shalom me I will forever be grateful to you God forbid ne tuli batwawukanye again God forbid kibi kigwana wala oyina ekigambo kye bayita we sugar nawendaga badde bampise naye mbadde njagala tugende naawe waliwo opportunity that is a friend naye waliwo agenda okuyita mugende mwena naye nga gamba yangu omperekereko ngende toli biso omperekereko nawe bampise ngende nkiddemu amagezi gasse mperekerako ngende nfune sente ngende this is we talk toli biso omperekereko ngende kimaleyo waliwo ebampise kati gwoba nani living thing oba shadow takula ngende kyokka wamenya enogamba banga akuwoza amagulu ofuna n'otambuze mperekeraako era nzole nga mperekeraako ngende ne mugamba nangu atakanyemoko ngenda ku interview ne Shalom ndi busy wambita walaba emisinde gye naleeta do you have appreciated you like a lot of times from that day because you said ndi wano n'omugagga badde njagala tugende people are not going to understand it so mukyala bw'ayombanga n'agamba onsibyeko nno naawe omwana gw'ogamba nti onsibyeko omwana wo waluganda lwo n'ogwokola ki gwozaala okubaawula even in the near future ono taliba mukwano gw'ono ono omwana gwe gw'ozadde gwali maka nono gwasangawo njogera nnyo ebintu bya real life kanjogere ku bulamu bwange nzire ku step mother wange omanya awadde gyali ampadde mu bulamu emira mu meeting ng'atugunjula abaana ffenna nga bebatuzaala n'agamba taata wange okimanyi nti singa tuva mu bulamu bw'enensi ono omwana yasobola okuyamba banne bonna yawadde gyeyamba tetabya buzimbwa akirabye bulabyawo anabi yakulabamu nasomanga ne baganda bange nga bansinga obukulu nga basinga kirasi ne babeera babanja fees oba nga waliwo question iyo nayo nakusome nga nze agenda mu office nga nze mutwe yalabanga ebyo ebintu nto muganda wange musanze bamutwala mu disciplinary committee immediately ngamba akoze eki
I'm not going to go for my chemistry lesson. Let us all go for this meeting. Yes, name Berao. Mani, amuropi yakoze eki. Tichi yakoze eki muropya. Era nze bazadde bange tebali nnyanga nnyo ku ssomero. Waliyo. You pray that Lord. Bwemba nimba abaana bakubombo ame bakimanyi. Admin ya facing nga nyonze. Nangamba, hey, your dad told me. My parents didn't, unless it was a meeting in PTA. Bazadde bajje. Parent Child Association bayisa abazadde. Tuga kuongeza fees twagayo ka sente bwekati. Nebineno mbukuza nze nali manyi ngenda kubaloya. Oyo tasoro kubera. Katibyo soro kafu. Sagala bintu biri serious iro yatabana zino njala. Bazibagana. Alenze njagala omuntu gwennyombe sanga ndu musonga. Nitu gwe. Nze njagala obere mu amagezi. Kyekikoze njala. Omuntu omuyombesa omusongamu. Kati ojo sanga sina njala. Sobola kwogera nkola witi. Ngera nkola witi. Ogero oli bwoti katoina njala. Kati obanga mpo angambye newombeeke mu butamanya. Mba newombeese. Baina code of conduct. Kati wano osobola okuyomba nga ndi bwenti. Nena nkugamba wewe. Bera mwamba. Njagala kugamba ebitungu bitegera kesha bulungi. Yasama. Ola. Aka kutane mbeka akakoeko wenge ggulu. Ngani price ne Sofira. Nabalabye sajuka TV. Ngamuni abaniko janshira mukabafuza senga. Kati abira. No ati njogera reality. Ati njogera. Kankugambe abakyala be banyigira. Naye muri mufuna obusungu bwabere abasajja balina okunyiga kubanga njogera amazima gaabwe. Kati olumba bikula amaaso. Mwa abakyala ina amagezi ago maso kabikuke. Kyokka obusiru bw'abakyala bajja bakunyigira. Because ngenda kugamba amazima nti omusajja yenna yakuwasa nga wamukwatirako mu bwenzi asabirira olunaku olwo onyiige nnyonobe because akimanya ali mukomera kalaba either die or live. So kadde mwaka amagezi gagenda gajje. Omwami yenna nga yakuwasa oli mu makagi n'omusonyi w'obwenzi alikontola nairira nyeze musinganyi abasajja bali musaba senga omuntu ona agenda senga asiba naga siddamu because kanzireko ne kusaidia abakyala ndikula amaso g'abaana omukyala bwakusonyiwanga obwenzi tebakikulima nti nno birikyuka ensonga lwaki muyomba buli lunaku era referringa kyekikwenza ekyo ojjukira abasirikale ne wamusanga ku poliisi nga mukyala abagoberera nnyo amateeka because by default we are police officers. Abakyala. Investigative officers. CIA. Ante omukyala omulaba yasobola okusiba llo n'atuula ku ttooyi n'agamba esimeshalo omukanjikebere. Manye kimutuuza ku kitooyi byagenda okulaba bigenda kukuba mwana detoxifier. Byamubba olubuto afune embiraawo okikebera oliba oti ku ttooyi weetegekanga nnyo oyambalanga ne kino ekintu kasuku n'ekyalo kyeyabagaana kiggata nedda kino ekyokubu abakyala kyebambala okuŋŋaanya enviiri zibewamu ng'ogakabira essimu y'omwami anti oyinza okwetakulula mu mutwe wiigi neekola ki nevaako. So we are preparing okukebera essimu y'omwami. Essimu y'omwami bw'oba onoogikebera sooka otuule ku ttooyi togenda mpitira train entegetege zigenda kufamba okirire wansi ogwo mu kinnya genda ku toilet bw'obanga olina pitira train genda ofune facility yonna kale wakiri guest house siito na what ona toilet good fuba okulaba nga toyambadde engoye beera nnyo mu ttawiro temperature increasinga ku rate gy'otamanyi ng'ogenda okukebera essimu y'omwami kati oba okebera yaki nkugira soba otuula ku ttooyi n'oba mu ttawiro ebeeruuzimukko ereme kunyweza nnyo fuba okulaba nga tolina gundi eyelashes naddala zino ezakamukamu eyelashes okwekwoyo buno omusaako don't have eyelash extensions naddala nga zakamukamu ogenda kuddayo mu kapito jjukira babuteekerako emitwalo 2 around awo 2 yes anti ogenda kuddayo mu kapito kubanga zonna zonna zigenda kuvaako you breathe in and out bamugumu you don't have any
disease toba ne ulcer zinzo kukwata toba ne pressure eyinza okutukanya erinnya omutima tegukuluma oyinza ofuna attack toba ne sukali ayinza toba kone history ya cancer obeddalu mu family byonna etwogerera tolina kubeera simu ya mwami buulirize toba ne history y'eddalu oyinza okugwa eddalu fuba okulaga ng'olinamuko kasente you have to treat yourself bwomala okugira detoxifyinga ogendeko kafe javaasi oli akabeera kalungi ate esimu y'omusajja gitulamu booti tebakabanga binene facial expression njengamba banayankola ki face eba bweti nekakuyitamu buyisi gayiika gokka amaziga gatuluka gajjulujjulu ng'okebedde essimu y'omwana ngatogizemu oti gajja gokka sawundi toba nayo ne bw'oba na ddoboozi nga lyange shuga otobye nyensi odda kufoliyo musiru shuga otobye nyensi nze ddanga nkyali musirusiru nga mulaavu katera kyokebera essimu y'omusajja otuukaawo anti nkugamba nabuukanga nalinga nti okubuuka omwala nakabera essimu y'omusajja nafuna amaanyi agawalampa ekikomera bagita energy booster local boom essimu y'omusajja energy booster ofuna amaanyi era ekuleetera luno luyimba can I show you my talent this is my talent ovumbula ekitone ky'obadde tomanyi ng'okebedde essimu y'omusajja mbi nnyo essimu y'omusajja butwa naye ate njagala tetuzikebere omanyi woogwa kati nalinga ndowooza ndi sita kebere essimu y'omusajja ŋŋamba kati nno ekyammenya omutima olowooza bwali bwenzi yeyo talenti eri mu ssimu y'omusajja ovumbula by'otamanyi taba mwenzi innocent ogusulwa kwe yatunula n'agamba toli mwavu yali essimu ya mwami n'ekizuula gwali onoonya bakazi balala bajjamu nali nsubiriza obwenzi neŋŋamba njagala kubashiwa nti nagamba omukyala ye muto tayagala mazima kyokka ate anoonyereza kulaba mazima abakazi temwagala mazima ate mwagala onoonya kati kagambe obwongo bw'omukazi kyebumugamba ngakebera essimu y'omusajja kankebera essimu y'omusajja ono ndabe oba ayinayo abakazi abalala naye nga era kyobula abakazi be basinga mu bulokole bakkiriza nnyo nti ajja n'okukkiriza nti temuli era nga asuubira obutabaamu naye nga mu mutima era ayina ne gwe yawulidde ku ssimu ng'ayogera naye okukkiriza bwe kumugamba andowooza Shalom ayogeramu ng'aba kyayinza okuba ng'ayogera na Shalom kweka okukkiriza omukyala we have faith tuko na imani munaye ndi ku lugero lwange okebera essimu y'omwana heart break nti bakwenzeeko heart break yino anti supportive girlfriend you want to be worth in a relationship Shalom talina mukankole ki aŋŋambye ekizibu kyalina kyabiri kamukole ki nga yaŋŋambanga ndi ku mulimu wetubali tulina okukolera ekiganyo mu kiri bwe kiti I needed emergency of mitwalo 32 we have a flat tire we are stranded on the way tuli ku kkubo twetaaga okukyusa emipiira njagala kufuna looni njagala kuwaayo emmotoka yange emu ku zino naye emmotoka eno erina flat tires tusooke tugiteekeko ki n'oteekako afune looni emuyambe bizibu bye okugizuula nga mobile money messages enaweerezanga nkwata ku Shalom it's okay baziweereza mukazi nga naye abafuna emergency nzirayo ku ŋŋombo ya Sheila Price omusajja tebamubikka ne bamweyalira ne bamwebikka kyokakyo omusajja tebamweyalira ne bamwebikka men will never know what they want naye omusajja oyo njagala kumubuuza taata okimanyi nti nno naferanga abantu abalala nkuwe ssente ezo Shalom nakaba masiga nigagaana okujja gagaana naye ng'owulira okaaba naye nga nze mu mutima gwange n'emirowoozo nkaaba era ndabawo Lake Victoria of Tears naye nkusuubiza mu maggana amaaso temwava muyende ttondo
essimu y'omusajja ekusibanga mufu ng'akusiga enti tokaaba n'okaaba oluvannyuma lw'emyezi ng'eja tobamanyala abantu nga bafiirwa n'okaaba oluvannyuma bakusanga lumu ng'okuba omulanga nange nafiirwa ku brother wange n'akusiba n'okaaba tumala kudda senta ku ssomero after 2 weeks ngozo gaba akambikira essimu zammwe shuka nakaba n'okulala n'endwala paka musiiki bene banze waka wiiki namba naye omuntu amusika 2 weeks back simu y'omusajja butwa agala okusala wait kati si butwa nti nno bukutta walebyedde okutya n'ogala n'okufa naye ne bukunyola n'olwala n'owulira nga osaba katonda akukutule naye ng'okyaliwo nakati lwaki oba okebera essimu y'omusajja in the first place kati nze leka nkugamba ekintu kino wammanga era ngenda kiwabula n'abakazi abala nze ondaba a cellphone is a cellphone eba ya muntu ati lwenkebera essimu yo oba nenkuwa access to my phone njagala twawukanye lwenkuwa access to my phone olina kulompa access okebere okukwata ku ssimu yo anti lwe nakebera essimu yo manyi kye nakola essimu ya company I have to pick it. Yes please Paddy. Yes please. I'm calling Kwan. No, I'm okay. I just have issues with my voice. No. Weren't you? Is there any problem? Alese receipts genda ku police oba azitadde ku police genda okundi ozinone mumpe mu approving mwenga ndabika bulungi. Your story matters. Hello Sharon, how are you dear? I'm okay. I'm approving transport to pick receipts. Okay, thank you. Sugar, nga tumaliriza era nkiseera wali ku ssimu n'obwenzi na buli kimu. Men, I want you to know this thing. Omukyala wakkiriza nti no Shalom bba wange kati nga mama Jade nakkiriza n'ensetegere nti no Shalom omwami wange abakkiriza era nkusuubiza ku rate 100% obwesigwa bwo gyali butono nnyo ku bubwe nga bwe buli gy'oli. Now, on a scale of 100%, Mama Jade nasobola kwaliza n'agamba nina omwami era nga nina omwami kitegeeza saagala naye gwogenda kuba n'omukyala ng'omugamba nina omukyala naye ng'omugamba ategeere naye akuweeko babikola abasajja bali mufumbo naye nkwagadde kati eno omusajja kikuwanga warning or caution. Don't drink and drive. Naye tosobola okunywa omwenge gwo nomala n'ovuga but caution, it's not for sale to persons under 18. Naye era osobola okugunywa because it's harmful n'omanya caution. Okategedde now kyewali kyenkugambye omukazi buli lwakisula nti omwami wange mwezi omanyi lwakyakusonyiwa akwagala era they can't afford to lose you to the other woman n'abeerawo naye ng'ate oba omuli azaamaanyiza nti ekisungu kiri omukyala ye muntu asobola okunyigira ng'aseka bw'ati lekayo tata Jade neetekaki naye nga mujjawo ava kukubira kati nze nakwatirako mujja wange mu mwezi nendowooza nti kola edda nga ndi musiru nga ndi mulavu mujja wange wali amwezo ewa mukyali wange omulala ngazze kwawe mujja wamukwatira mubwenzi ewa omusajja omulala ng'ayenda kubbaawo kati kankulage ekintu ekirala ekyannuma eno interview jebbi ejja tusonyiwa producer tugyongeremuko ku budde bino ebintu bijja kuyamba abantu
wadi breaking nga nze najjanja bakunzi ku nga nze sijina naye nga njijjanja ba mwami wange okategeka oba ajja ku public places public toilets kuba kati ennaku zino buli afuna infections tugamba public places public toilets ezo zikosa nnyo abakyala okusinga abaana because gwofuka musululu moja naffe tuli bawanvu oli muwanvu musululu moja olengeja paka mutu ngira zimala kukwatako bwenti Shalom njagala ombalemu amagezi ofuka oti nonze mbagenda ofuka ntu ngira bwenti oba ogezikama kyakifukisanga omukyala Shalom nedda mba notawaza otawaza bwoti nedda nedda bwe ngenda ofuka era nsitama bulungi nnyo nenfuka nja kati obuwanvu kakoonagamba oba ofukanga bwopama nedda byanjawulo suga tosobola kufuka Shalom nze sifuka nga nyimiridde yasamira muli kubanga kati sigenda kutegeera ageba ositamira ki mbanga yafuna wuzu uziyo inajifuna boti otya nedda mukama wange ofuna wuzu ogira bugizi bwoti notawaza kayuga affe tuli bawanvu abamu kakoona wali banyo kakwatiraje awe nfunire enzikwawo. I want to advise young girls kana akantu bambi mukatambuze nnyo kuba otambuza ekisiru kino kyamagezi kyo bambi mbegayiridde abakyala bagenda mu mabaala bofuka ng'okutamya booti ensonga lwaki mulwala nnyo mu bitundu omukyala alina fuka ati bw'okutama mazzi gakubayo bwe gakola ki get tissue soko flashing ng'oyingidde okitegeera get tissue clean the toilet and the top of it disposing tissue wekola ki fuka fuka nnyo kulaba twejogenzemu erina kano kataapu akalala olaba bw'ofuka empola tegusammuka naye bwogera no newe naye ng'oli bwoti wali abaala bafukanga ente ogenda mpola abo bajja kujja oba wemufunza mpola okitegeera bw'ofuka kwata gundi tawaaza use tissue mu bbaala batawaaza use tissue clean yourself ojja ku nze obulamu bwange bonna bonna sirwala oku infection okyangamba awo shuga wallahi okyo bwosazeewo wallahi okufiirwa buli kyennina tofunako infection nze nga zankolamu n'akayumba okategedde nzijja mu public places mukwano nga nzijanjaba egundi ojjanjaba enzi kati mu period eyo nga ali mu treatment ngendako ewa mukwano gwange oyo sitasijja kumwogira ngendako ewa mukwano gwange ayina mukwano nga mujja wange azzikwabo kyannuma nnyo neŋŋamba sitera nnyo kulopalopereza neŋŋamba omwami eno kamuzibula amaki nolopera omwami wammwe nemugamba bebi ndi wano naye omukyala gunene gundi mujja wange ali wano kinnuma because oli ku treatment ate it is me who is treating okumanya omusajja tebamweyalira ne bamwebika kyawolereza mujja wange nga ndi mubi nnyo nafuuka mubi nnyo nangamba tekisoboka nkubira ku video call taliyo era mukubidde ng'ali waka kati awo nga confirmation ndaga nti naye mujjawo kubanga mukubidde ng'ali waka kitegeeza mukubidde yafuuka luyawuli Shalom lwendikera nenjogera ku biseera ebyo ebikadde nga ndi mulaba sibalimba mulinkaabirako nankoze bintu mulaavu nomala okimiza byokoze mulaavu ne bulandi efa tebalidda mukumpuliriza mbusimanga side check era baliddamu okumposinga mu side cheek nga banda bandi bwe ku bintu byokoze mulaavu nsinemala ebimanya nswala n'ekika kyange noswaluka nenswala nabe netolodde mbanja kuswaza Shalom neffe nga tubeera mulaavu bwetutyo
Kyokka te kusuubiza ekintu kimu. Kubanga baana. Kusuubiza ekintu kimu. Kumukiri nno kwesiba. Mugumenya nguyunga. Nina liniment. Gufuna spray ninguyunga. Tuva kumusa. Era nakaba leero enchanga ni mu relationship mpya nnyo. Tuba ne Black Sugar bwe bakusatu kasho twagifunidde erinnya tuyite woman crush on Wednesday. Oh, we'll be crushing on. Oh my god. Hey, woman crush on Wednesday. So abantu bakajja Black Sugar ekyo kinzikakanyiza ku mutima era omusajja eyamumya mulavu musonyi. I get positive reviews nga Black Sugar byagera bituufu bakuwolereza abayise mbyoyise. Yagala ogamba abantu nti bampolereza ne bagamba nti nno shirasinga obukulu. Bakyogera abanaga shira kusinga obukulu. Wala nyagamba onyasoma naye Black Sugar muto. Yagala Nancy muto. So don't kusibako Victoria University, the university for you gwagala okusoma much intake and once obengo osoma bakala ku education tusasula application fees wa final fees. Tushoni yekayeka. Certificate wezire ez'emyaka 2, CCTV installation, cyber security courses ziko. Journalism and mass communication. Ndio atano mwetana jokeche umunisa. Gende once obengo osoma. Nyakutukisa Solange angenda aliwa. Solange women slap abantu banga muri mu nsonga funa Solange. Supermarket omudamcho kunazo na mu Uganda. Gwali ebweru ndio Uganda ebukira funa Solange mwenda pen for crumbs. Ndio Sky Pins was and travel. Asina bagenda shana abantu balekera okuvuma bakumitire ko in person. You look good. Simafako. Kati Black Sugar nali nkuze enviri. Sina kuna blueprint. Onzijukiza mbamanyi bangambako lwaki yambadde enviri za white konza tewazisasudde. Kati buli muntu ola kati kyempola Black Sugar tukola tulya ku muntu twogera ku balala. Kanange bafude mwenjogerako. Oli wagamba busani alhamdulillah. Mutuge yatubagera. Fanya no bote. Nabadde nashira pressing tuge abatuyitako. Era ne tweguma ne tugamba tubageye kubanga nafa batatumanyi batugera. Thank you. Nze kati bonyatula mu mulimu gwenkola kwogera ku bantu. Nange nzikiza buli muntu enanjogerako era sinyiga. Naye batubogerako na mwete munyi. Wala nyagase kifana inangatta inze obote n'omusajja. It's okay. It's okay. Skype was on travel tutwala abantu ebweru tubakolera visa applications mufuna n'obutuuze. Yes, tukufuna obutuuze tukola tourism both in Uganda Mary so batwala kula kishya chembagala ko pakisa motoka ese Valentine yetuuse omwana mpangise Range Rover gamba Sugar's birthday yetuuse birthday yetuuse kati abantu twale wa ngenda kubera wali to boss tuina we meza ate kuli ku team tuineza akatwala little boss atenda Nava Grey anti tuina we meza mbili kandabe nyata na mama Jade ngara kolere pache birthday yo ngagwe Black Sugar tufuna na after Valentine's kwa fena twatukola tukira tulina okusaka kolo tukwa tulina ogeyengera so njagala abantu Valentine yetu mugere Skype and travel omwana mpangise Range Rover bachi muvugiremu okuva kuli mwakola kale wakine bimuli mbeshe Range Rover je ku Gazaland abantu bawunge tuina nempye nnyo zi discovery yana funde discovery mtuze mama Jade ku Valentine batambuze mu kibuga omwo tusana tekagene maso mama Jade ni emayoto kwa Shalom wewe yagala senga wangafe so me namba esimu tulintinda ku Haruna Mall floor next to level 3 yonna ya mu kati bawoninga waliwo ekijje kimtetekekedde Skype Stores and Travel waliwo ekijje ngubira ku dodi njimo lango so me namba esimu tuli ku namba esimu 0709 707 emu mwenda musanvu Skype Stores and Travel sibe bulungi mwera